Nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. IGP wa poliisi Charles Damulira abreakinze silent ku nsonga za Muhoozi avuddeyo abadde amaze ebbanga nga yeekukumye naye avuddeyo ku nsonga za Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force. Njukira nti nno Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko yalangirira nga wagenda okukuza birthday nga wagenda okutegekawo oludduka sinzigu olw'okubanga akuza amazaalibwa ge gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza webale nnyo kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Bw'atanatweyungako kirya wansi wali ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Habula mmwe abali mu diaspora nammwe mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayingo gano. Mbaagaliza mwena mwena bali mu Uganda lya weekend okubanga libagwendera bulungi mikwano gyange bali abampuliriza. Assistant Inspector General of Police IGP Charles Damulira avuddeyo mu public n'akonfaminga nga bwagenda okubanga participatinga mu ludduka mu kukuza amazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba ng'aweze emyaka 5 mu. Jjukira nti nno Muhoozi yategeseewo marathoni ng'ennaku z'omwezi 13 April 2025 wali eri ku kisaawe e Kololo Independent Ground webagenda okubanga bakuliza amazaalibwa gano. Naye twebuuza myaka 5 ebitambulira ku social media buli muntu yeebuuza agikozeemu ki ekyenjawulo kyakolawo ki ekyenjawulo kyalagawo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mu kulaakulanya eggwanga mu kumuteekamu n'essuubi n'omulabamu essuubi nga omuntu amaze ebbanga eddene nnyo ng'ali mu buyinza mu gavumenti eya Uganda. Kaakati ng'ennaku z'omwezi 13 oludduka luno we lugenda okubanga lubeerawo mu kisaawe e Kololo. Christopher Damulira Inspector General of Police ayise bannayuganda okuva mu makerere ag'enjawulo basobole okubanga bateekinga part mu event eno egenda okubeerawo, era ayongedde n'abakkaatiriza n'agamba nti eno birthday tugenda kubanga tugiselebratinga wabula nkowoola ku bannayuganda bonna ku mirimu gyonna gye musinzira musobole okubanga mwenyigira ku mukolo guno. Ye agambye nti no nze 10 ku kinnaakyo ngenda kubeera nga mbeerawo. Agamba nja kubeerayo 10 ku kinnaakyo era ayita bannayuganda okuva mu different parts okuwagira General MK okuweza emyaka 51 era nga marathon yegenda okubanga esalawo. Marathon eno egenze maaso n'okubanga etradinga mu bulamu bwa General Muhoozi Kainerugaba olw'okuba nti nno asuubirayo okuattractinga abantu 10,000 abagenda okubanga baparticipatinga okusinziira ku mukolo ogugenda okubanga gugenda mu maaso ku kisaawe e Kololo. Munono mwe muli abakozi ba gavumenti, mwe muli abali security personnel, mwe muli ordinary citizen abagenda okubanga bakiika ku mukolo. Buli mwaka nga tukimanyi Muhoozi Kainerugaba first son senior presidential advisor ku special operation abadde akozesa birthday celebrations nga platform okusobola nga mobilizinga patriotism saako n'okukola community service eri bannayuganda. Kakati nno marathon etegekeddwa mu mwaka guno egenda bagamba njagala owulirize n'obwegendereza ebigendererwa bya marathon eno si lwakuba nti no bagenda kubanga bakuza birthday wabula kubanga basosonkereza ekibiina ekya National Unity Platform. Kati gwe oyinza okuba tokitegedde wano kikulaga amaanyi ekibiina kino ekya National Unity Platform gye kiyina okumanya ekibiina kya National Unity Platform kiyina amaanyi kikwegamba kisitudde marathon namba okubanga ewerekera General Muhoozi Kainerugaba okukuza birthday. Ekibiina kino kisobole okurecognizinga birthday oba kitegedde ekibiina kisobole okurecognizinga birthday ya General Muhoozi Kainerugaba nti nayo weeri. Otherwise singa tebakola ekyo ne birthday yinza obutamanyikibwako kusuka kibuga Kampala. Ze zimu ku nsonga ze batidde
yensonga waki bategeseewo marathon eno esobole okugenda mu maaso balage fitness eri ekibiina kya National Unity Platform nti General Muhoozi Kainerugaba ali fit ekimala okwenganga National Unity Platform. Tegerekise nti buli decade ez'enjawulo babadde organizinga functioning eno era bagamba event eno egenda maaso supporting various communities ne projects nga muri health facilities sako ne education centers ez'enjawulo mu ggwanga Uganda. Ba political analysis balabye nga Damulira agenda maaso n'okwegula ku marathon eno okusobola okuyiwawo omubiri okusobola okulaba ng'ayita mu position ez'enjawulo nga ye omukulu wa poliisi okubanga akoowola abantu basobola okuparticipatinga ku mukolo gwa General Muhoozi Kainerugaba. Abasinga ku social media balabye nga General Muhoozi Kainerugaba ayagala okugula obuganzi eri bannayuganda saako n'okugula attention eri ekibiina kya National Unity Platform okusobola okulaba nga babunikoganizinga nga balaba ne birthday gyakuzizza sinakini n'okumulaba nga agenda maaso n'okuwoominga ng'adduka kubanga bulijjo bamujerega nti tebamulabangako ng'akola training zazikolera mu nsiko kakati agenda balagirako bwerere General Muhoozi Kainerugaba abalage nti nno ali fit ekimala okubanga yinganga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jukira nti bano bategeseewo friendly match ey'ebikonde egenda okubanga etugira mulindi wakati wa General Muhoozi Kainerugaba ne President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ekibiina kya National Unity Platform. Simanyi binaba bitya oba olulwana agenda mu maaso nze naawe wabula bwe kyoba omanya nti marathon etegekeddwa era egenda kubanga erikoganizinga nnyo n'okubanga basuubiramu okubanga egenda kusitula General Muhoozi Kainerugaba omuteeka ku level ekibiina kya National Platform ekisobola okubanga kimulikoganizingira gu mukwano gwa mpuliriza. Webale kwekumira ku Yugi Updates TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayungu ano. Nagambye gwagala otweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora abali e Bulaaya mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira mu gandalo lya weekend. Mbagaliza olunaku olulungi ne weekend ennungi mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okubanga olanga naffe gy'ogenda okubanga oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okubanga okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza.
ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti so si tikyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange aleeyampuliza ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka gwaleeya yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira so tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kyekiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kyekiggwanira bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange aleeyampuliriza nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira ekyo kyekibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga